oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Ladies and gentlemen, so much welcome. Onakolwalero, I'm seated somewhere Mubyesubo, trying to talk to the beautiful lady all the way from Hoima. She traveled from Hoima to Kampala just to have an interview on Celeb Jazz with the one, the only, the king himself. Abantu ba Hoima, mulimuta, mulikurungi, Nimbagonza muno onakolwalero nitugenda nitubaza nabyerabira munansonyiwa mami. I am so sorry, I forgot our language, but anyways, welcome. Thank you. How are you? I'm okay. How are you? Tubuuzeko ku bantu baffe abe Hoima, Masindi, waawe walala Chibale, but these days bogamba nti Hoima oyongerako Oil City obadde tokongeddeko. Kale tubuuze ku bantu baffe aba Hoima, Oil City, Masindi mu bikajjo ne mbaramukize mna abantu ba Hoima, Kibale, Masindi, Bunyoro yono twalize hamu. ne bakweta empako yawe. Empako yange apoli. Nanyowe yange ne amoti. Olota moti. Ndi kulungi aboli, oliota boli. Kulunga moti. Abomuka. Mario. Surprised you can even speak the language. Yes, I partly grew up from there. Okay. So how is you? I'm good. So we speak Lunyoro or we speak English? Both languages. Both. So abomuka ne bakwetoa. Abomuka banyeta Kasimire Aisha, commonly known as Shannox. Bunyoro sweetheart. Konka abantu bomunyoro ne bakweta sweetheart. Abakubanta sweetheart wabo. Sweetheart okaichijanka. Nkakihanka. Actually ninye I think mu Bunyoro tutayo abayisiki bazini babiri twenka, but mwana tikiri kyangu kuwininga award ibiri za female artist of the year mu region yona. Buliya niwe no gitwara. So nyakenga nti wewe I'm the chosen one, I'm the sweetheart of Bunyoro. Konko kuteita chosen one no kuita sweetheart. What? Ati sweetheart, okay, kama kagambe nawe maye kintu ekiri sweet. Iwe tokutekereza nti ndi sweet. Konka oli sweet. Mere kuba sweetheart wabunyoro. Bana nganzije ne kuchesu kubanga ngenza olira danga sweetheart nino musembera. Ngambira oli sweetheart. Ndi sweetheart wabunyoro. Konka okaija Kampala tokulwa sweetheart we Kampala. Of course nakwendeze kuba sweetheart wa Uganda yona. Yes. Nakwendeze kuba sweetheart wa Uganda yona takusangwa mbamfunire chance na music yange kagenda ekahitinga muno kaija mpaka Kampala. Yes. So obunyoro wangula award nangula award zake. Nkahangura award yabandize kaba 2019 kahangura award ya female artist of the year Bunyoro region. Yes. Konka Kimu awards. 2020 atutakore show zone, but still I was nominated tukabantu komera ha Facebook, but nafuna certificate since ebivulo bikaba bikingirwe. Yes. So how many songs do you have? I have like 12 songs, and 3 videos. What? You signed under any management or what? Apparently no. No. You're doing it as your family, as you yes, alone. Yes. So kai katsoka tudeo kerie mabega katono nyo small time abazaire bawe ne bakikaguzata abazaire bange. Abazaire bawe. How did they perceive this, you entering into the music industry? Actually, I lost my mom when I was in primary 4. Oh, sorry. And then I lost my dad when I was in senior 4 vacation. So, but afune chance yo kundura like nenzina joining the music here. But ngira guardian, my aunt wange, niwe yankulize. But she was okay with it. Yeah, when I told her about it, yagamba
if that's what makes you happy, then go for it. Yes. So you joined music how old are you? I was biraira nkatandika kuzina ndi primary 3 but tunazinaga Sunday school ninzina mu church. I remember I'm a Muslim ninyiruka muzigiti ningeno mu church ni bantere migo but nkatandika kuzina ndi mu P3. That's what I can tell you. Oh, so people would want to know walingo kyasoma awo which kind of a child were you? Wali mwana wa chukulachi? Kusomero nali mustaboni muko katono katono twagala siba veiro ebyo nali sibikola ngera nze bwe tubeera ne parties kusomero nina okumayiminga nina okwambala buli obwo akabi buli obwo mpi kwegamba nakula nina eddalo wambi. So tekyakubya miggo wakana kusomero? Balinga banvuma nengera nga omanyi omuntu kyaba ayagala nga ne bakubola bagwe. Ekyo kyoyagala? Yes. Biki ebyasinga okutawanya ng'oli ku ssomero? Muganda wange ebyasinga okutawanya nga ali ku ssomero we nali mu primary nina ticha omu gwe nali saagala yasinga okuntawanya ku ssomero kubanga yalinga nkuba nnyo emiggo nga kati ngewaka baamunkwasa kubanga wali amanyi njagala nnyo music wali ebidonga wali abakamera wali bannamawulire nga wengenda ticha ne bamwetwa bamwetaga Mr. Tobias. Mr. Tobias ngakutera ndyanteraga muno era amasolo abo oliyo konoolola mwana wanteraga muno bati kati bwakulaba kesaawa zinagamba ati tanenyumirizaamu nnyo. Really? Nenyumirizaamu nnyo kubanga buli wemusanga mukubo nga nine emmotoka yange enyimirira ne mutwalako. Oli mukazi ali expensive omuyimbi yalina n'emmotoka wakikuba ogo musija amuleba Lawrence nibamweta Sir Lawrence nakwata video ezakatawe nagamba nojo mwerayo ekimitwalo 5 wagambe motoka Lawrence ninza kumuha ninza kujimuhereza tukine nshobe mugambire mu kamera Lawrence emitwalo 5 ninza kujikuhereza workshop etakoiro izo yakire emitwalo yawe 5 kiwedde Lawrence workshop bweggwa jangono n'ekyetaano ky'omullo bino ebiggwa kulomukaaga litreat jangono n'ekyetaano ky'omullo. So nga tweyongeddeyo abantu b'ebunyolo bano watandika okuyimba biki by'osanzeemu bizibu ki by'osanze? Ebizibu byensanze mu kuyimba ekituufu olaba abaana bewaffe tebaagaliza like nze mbaddeko eggulu mu Northern Uganda abo abaana bw'otandika okuyimba okay like they support each other beeyamba bw'oba oli mu studio nga tolina ssente oba tugeze producer yakuta akayimba tunakasasula oli asobola n'okugenda mu studio n'akusasulira oluyimba. Yes. Kati eggulu eno wali ogenze kunonayo ki? Eggulu nanti byebino ebya stage munange ntambula tugenze ku show mbasanga bangamba feri tulinayo studio ezakabi ngendayo so wenagenda natwala obudde bwange nga ndaba engeri gye ba operating nenga ekitali waffe ate ebunyolo bw'otandika oyimba n'okuba akayimba oba abamawulire bazze okulabako oba bakwiseko ku radio ogenda osanga blogger ate nga kupostinze ku Facebook ng'akuwandiseeko bintu bibi namwe mwinayo babloga gye bali bangi yakwegamba obutaagaliza bungi mu music industry y'ebunyolo. Ng'ogyeko obutaagaliza kintu ki ekirala ky'osanzeeyo nga tekikusanyusa oba nga nga kizibu nnyo gy'oli kuba ffe ne Kampala enkokola zo nnyingi ate ewammwe simanyi mmwe engeri gye mukitwalamu ng'ogyeko ekyo ekirala abaana b'ebunyolo ng'ogyeko obutayagaliza okay kino kiri kuba TV presenter it's not like I'm backbiting them oba biki naye bo wotwala akayimba ku radio baba bagala osooka osasule bagambire mu lunyolo aba radio presenter ba bunyolo bo bwotwala akazina baba nibenda osasule like banzo baheyo kintu kidogo ekitako bayire kirungi olusinga nawe toyina okitegeera nga weeyiya ng'oba weebirala ate biki ebiki Lawrence yayagala ennyo sente Lawrence ayagala nnyo sente Lawrence ama kitufu ayagala nnyo ng'obagamba tugendeko out ati era olaba omuntu bwakera kumakya nakuba akayimbako ku radio nga n'omusango oba out oba mu bbaala
ng'oyinamu nawe toyinza butamugulira kintu honestly ogamba bakuweeyo kye bakuwa oba oyinamu ng'omusanze somewhere naye si byakubeeginga kubanga industry kati gwe otakuba nnyimba z'ewaffe ez'ewaka n'okubeeza eggulu se tebigenda kunsanyusa honestly in fact fena kiba kitukwatako oba bano oba oliawo bawulira nti nno ab'eggulu boyina engeri gy'obakwasaganyamu ate baabe bunyolo bakwasaganya kati ne bagamba kati yensobola kinagambye ndi bunyolo sweetheart because n'abava eggulu eyo yonna bwe bajja ebunyolo bamanyiyo omuyimbi omu omukyala Shannox yes so sigamba nti n'engeri gye mbakwasaganyamu maybe engeri gye neeyisaamu mu bantu anti yes oli mukyala wakikula ki oluza tokyogere mu lunyolo which kind of a woman ayo mukyala yeeraga ennyo abuuza abantu ali humble ekituufu ndi stubborn somewhere woba omanyiridde naye ng'ate ndi omusirise ntya nnyo kamera nkulaba nange ate siga watudde ne handsome w'e Kampala why watudde ne sweetheart w'e Kampala handsome w'e Kampala nkugambye ntudde ne sweetheart w'e Bunyolo abantu abeeyo ndooza musobola otegeera embeera gye ndi munemulaba neewuuwa ngambye okuyimirira ngenza okwanga abakantule Lawrence mulumye bulumya ne interview eno enyumidde so Shannox twogere ku birungi byofunye mu music industry na serious note what things you're simpling out ebintu byenfunye mu kuyimba first motoka naye nga ate saagigula mu ssente za kuyimba nga nze only that nagenda ku show nga ngenza oyimba and someone gifted me a car yes ebunyolo bakugaba emotoka ebunyolo bagaba emotoka bazigabira ddala era gwe Lawrence muleete gwe ndekamu ebunyolo nagenda okuyimba somewhere omuntu nangifting emotoka mukazi musajja of course. Thank you so much, Sammy. Motoka kikaaki. Haria. Ndekamu Kampala omuntu ogikuwa. Serena Chigo mama agenzeyo Africana. Abantu basiba baba gifting amamotoka so si kintu kipya nnyo. Nakuwa ne kadi. Bulungi nnyo najimpa. Kwe kakati otambula okuluzinga mu Haria. Nego tunakusobola okumanajinga. Munange ate olaba n'okumanejinga omuntu atalinawo kyalina nakyo kikooya. Yasaba teyatega kibatu. Ani? Yakuwa emmotoka. Nedda yajimpa mutima mulungi ne mbuzo jimpadde mutima mulungi nti njikuwadde mutima mulungi. After teyasaba namba. Wago wasaba namba. Okay, nali mumanyi before I used to see him. Yes, nga tuli ba mukwano nga twesanga ne twebonga kale nga ngamba nnyo ebintu bya industry biki oli muyimbi mulungi osobola okikuba ebintu bwe bityo ngabeera ngumya so kwolwo nange nali surprised nakuwa kihalia yali ku namba plate kyolwo munange enamba eyo tujja gyogerako nga nze mukulaba oba tunagisanga ebunyolo bonojja ebunyolo motoka nje jikuyimba si kyenfunyemu mu kuyimba nafuna mu business yes natandikawo boutique. It's a boutique and makeup center. Like tukola nze nkola abayimbi makeup abeeyo nze mbambaza buzibu ki bw'osanze abayimbi ano nga tebagala kusasula ngoye ate bazoonoona bazituyaniramu wabula ekituufu obuzibu bw'ensanze era bwebwo oli amala otwala olugoye olwokubanga kyaliiwo okulukomyawo ne lubeera olutalo n'okusasulanga nalwo olutalo so bireetawo confusion makatawo kubanga enebeera business ne wabeera kyali wange tolina twala kintu nga tonsasudde yes so ekira nga twagala okuba nga tumaliriza mu music wo ennyimbo ga 12 do you have an album? Have you thought about doing an album or not yet? I've thought about it though kati nali ne wamusof break mbadde ne wadde soft break for 3 months naye ndi mu kirowoozaako engeri gye ngenda otandika kati okukola music omupya ate njagalayo ne collabos bayimbi kiba otunuulidde abakuinspiring ene Kampala kubanga Kampala ewasibuka omuziki ekyo naawe okimanyi kale gye bali obutakulimba gye bali naye nga nze omuntu yenna akola ekintu ekirungi abeera nnyo inspiring only that omuntu gwe nsinga okwagala embeera ze kale yeshiba ne wininwaje ate bannange ndoza mwamulabye kantekeyo ka video kamwe nga tutambula ffenna mulaye muno lwaki egomba wininwaje okola naye mulaba era otunula n'ogambira ddala alhamdulillah
Neche ndiko wano singa namwe mwabali wano namwe abasajja bana muso kitegeera so Shannox Lawrence no interview egenda kozijama omuntu so nga tuzeyo ku music wo basically where abawa in the nearby future ekituufu kati luli we natandikira music nali sikola naye kati nagenda nefuna challenge we nafuna omulimu nentandika okukola nga mu butuufu teguŋŋanya ogwa botiki nedda ogwo eyo bibi byange sokola mulimu ki nina awalala wenkola nina organization gye nkola nayo yes so nga tebajja kuwa byokola wabisoma oba just favor akoli muyimbi munange kisa kya mukama tugende maaso kisa kya mukama kati nga obudde bwe nandibereddeko mu studio maybe nga wenfunye mu Sunday kale weekends tetukola kati Saturday ogenda n'obalamu ogenda beera waka ng'okolako ku mirimu gye waka then Sunday n'olowooza ogenda mu studio ate kati we lunaku lw'olina olw'okuwummula kubanga Monday oba olina okukola so tebinfavorinze nnyo ekiri awo bukyanga nafuna mulimu ya okay so myaka 5 do you think you might have conquered Kampala and the likes of other parts of the country? I'm a believer kisoboka because ntuseeko mu ngalo z'abantu bangi wane Kampala bangi nnyo naye nga wenkugambye kyekyo bwe bakulaba ne bakiwininuwaji ne bagamba ha ne bakukyechawa bwe bakuyita nojja lindako mbutuufe nammwe banenga munenya abayimbi era soko tuwe shot okuba wansi boti munenya abayimbi bune bamulaba ne bagamba kanawe ali ku TV andabo ba ku YouTube oba wona ne bakusimuyo soko olaba omwana bw'obeera gwamma osonnenya ani osonnenya Kamiri osonnenya osobola tosobola nawe nenda just kyekyo just bava ku mulamu anze kyekyo oyagala babere straight jangu tubere mu managing naye ku managing n'okumene nenda if you want to manage me nga ndi mukyala wo nakyo otula n'okingamba if you want to date me at least kisingako nobeera open n'ogamba manze sina interest ya music nenze nandyagadde to dating nenze kasita ompita n'ongamba njagala tukole business ya music ate n'ogivaako wenkuteera oba tolina kyongasa n'okuba endongo gwe ujja ne yange oba tolina kyonyonge nedda n'okuba endongo gwe endongo nja gikuba kubanga ndi mukkiriza like I'm a believer kale tugende mu maaso I'm a believer naye toyagala ta kintu kyo kale saagala ze si mixing relationship na business yes endongo ye Uganda sometimes olina mixingamu bwenda byendabyeko naye tomanya ate omanyi muganda wange teri kintu kikulu mu nsi eno nga bulamu music mwagala obulamu bwe businga kati gwe we najjeewo nengende warole nengende wani omwadde erinnya pya kadde mukali bonajje wange nengende warole Lawrence wamwe kamaloko yako nanyonga udaiya Lawrence afunye erinnya eddala Lole mwana we bunyolo nagenda tujjamu ndandisazeeko busaze Lawrence so kiba tekikola sense honestly yes kiba tekikola sense kale nga tumaliriza social media handles zo n'oluyimba olupya lwenina nga wenkugambye nti melody yampandikirako awo oluyimba baluyita your love nensi n'abaluta tuweemu akapera akapera ako mbadde saagala sabukulira bitayidde kale tuwe akapera koluyimba olulala touch me I love the way you touch me oh me I love the way you squeeze me tuwe kaweddeyo lwaki otwako katono naawe lwelire mwakolere wakuloki olutafuluma naye nandibadde nze nange era nali sobola kulukeiza ku social media tukaddemu omuntu gwombadde akayimba kamaanyi ako lwaki toddamu n'okakulya mu studio endala studio endala mbadde nkyakirozaako nga wenkugambye nti I had given myself a break. Yes, a break. So, touch me. I love the way you touch me. Oh, me. I love the way you squeeze me. Ebigambo ebisemba eri abatulaba kubanga akayimba olwenso kawulidde.
aha ebigambo byange bisembayo eri abatulaba bane oba oyagala obeera bw'oba oyagala obeera ky'oyagala mu bulamu bw'ensi eno beera focus tova ku mulamwa. Yes, abantu ba Bunyoro mbenda muno Hoima Oil City, my people in Masindi, nawe nkwenda muno kandi mwebale compost. Onyenda muno? Naye nkwenda muno. Ebya serious? Onyende zaki? Tingi kibazo mu kamera njya kugambira turugire mu kamera. Okundupa? Tinkudupa wetukuruga mu kamera ninkugambira. Ngambira no kyonyeza. Nkugambira. Onkani ne bampeta King Smith. Aho ngambira genta bazi bala lyawe mbaze role. Ogo ne bamweta role. Konke. Kale thank you so much ade ku kamera mwita mwana mlensi Lawrence amanya yenze King Smith ono nyiku celeb jazz wateka mu sente sibala bebana fe aba King Montage Studios eranga nabagamba oyagala bifaananyi oyagala photoshoot oyagala ogenda bife bye bay efe birabiko bulungi wekwate Lawrence ku King Montage Studios esimu eri 0702 104125 oba 0755311731 bakube bifaananyi ku buli mukolo gonna mbaga kwanjula kuhinjirwa n'oba muyimbi ngo ina video genda aho bajja kwa bakwasaganya ne bya promotion so katwalagano nako nabaludako musibe bulungi mweraba. Oyagala omukolo gw'enjawulo gobeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.